Abaminisitule by'entambula nga bali wamu n'ab'ekitongole kya KCC balangiridde enteekateeka empi y'okuddamu okubangula n'okuwandiisa bodaboda bakolera mu Kampala. Okubangula kuno kwakutandika ku bbalaza ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno okubasomesa balina okuvugira mu kibuga ng'emu ku ngeri ey'okukendeeza ku bubenje bw'oku nguudo. Enteekateeka y'okuddamu okusomesa ababodaboda erangiriddwa minisita omubeezi owa Kampala Christopher Kabuye Kyofa Togabye mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuuziddwa ku Media Center mu Kampala. Era nga kalikiramu eno egenda kubeera ennaku 6 ez'akaweefube tossamuka tossa mwoyo, ng'ennaku ezo 6 bagenda somesezebwamu 1 ebikwata ku nguudo, eby'entambula, amateeka g'oku nguudo awamu n'engeri gy'ovugamu. Minisita Kyofa agambye nti mu nteekateeka eno empya ababodaboda mu Kampala bakusomera ennaku 6 era nga balina okusasula emitwalo 6 era nti bakolaganye n'amasomero ag'enjawulo okuli UDISA, BK Prestige n'abalala okukakasa nga ababodaboda bonna batendekebwa ng'omwaka guno tegunnaggwako. Kakati emitwalo 6 za kukukkiriza kuva wali oyingire mu ssomero osome, bakusomese, tukuteekemu amagezi gaffe gonna obukodyo bwonna ofuuke omuvuzi ow'obuvunaanyizibwa ku kkubo. Ku nsonga y'ababodaboda 15,000 abasooka okutendekebwa UDISA, minisita Kyofa agambye nti bano bakutwalibwa eri poliisi y'ebidduka okugezesebwa olwo n'abatakyajjukira bulungi byamusomesebwa wakuddamu okusasula asobole okusomesebwa okuvuga pikipiki. Bo bagenda poliisi kubagezesa, omukulu mumulabye akulira ebyokugezesa, bamala obbagezesa bagambe kati gwosaanidde ogende wali bafunira pamiti. Abavuga bodaboda nga balina emyaka 5 n'okudda waggulu abasabye okunoonya ekibanja awalala kubanga si bakkirizibwa mu kibuga. Kubanga nga tubateekerateekera nti bw'ovuga boda emyaka 6 oba 10 gundi senguka genda okola omulimu omuki, kuba bamu bafuuse ebya myaka 5 bafunye n'abazzukulu ali ku kaboda jjajja bamulaba awugula abantu avuma ayogera eby'abavubuka ate kugamba mukulu okusi. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.